omwaka oguwedde ekitongole ekivunaanyizibwa ku nguudo mu ggwanga ki Uganda National Roads Authority kyatwala ekidyeri ekyali ku mwalo gw'e Nakiwogo nga kisaabaza abantu ne kireeta ekidyeri ekirala olw'embeera embi ekikadde gye kyalimu saako okutumbula ebyentambula. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku nguudo kyategeeza nti ekidyeri kino kyali kyakuddaabirizibwa kisaabaza abantu okuva ku mwalo gw'e Nakiwogo okubatwala ku kizinga ky'e Bussi, kyokka ne gye buli kati ekidyeri kino tekiddangamu kutandika kukola. Ensonga eyo baagirambika bulungi nnyo nti mu Gw'omunaana ogw'omwaka oguwedde ekidyeri kino kigenda kuba nga kitandise okukola okuva e Bussi okugoba entebe. Naye kaakati tuyingidde omwaka omulala, kati tuli mu January tekitandikanga. Abatuuze abawangaalira ku mwalo gw'e Nakiwogo bagamba enteekateeka eno eruddewo kyokka nga basanga okusoomoozebwa okw'amaanyi mu by'entambula. Essaawa zino wenjogerera omuntu okuva e Bussi okujja Entebbe akozesa nusu kakaaga ku nusu kasanvu. Gavumenti yatuwa fferi naye n'okutandika mu Gw'omunaana, naye kuva olwo tetandikanga. Ne fferi gye yaddira mu bigere yatandika dda okukola mu Gw'omunaana. So wenva nkowoolera Minisita Katumba Wamala ave ejja atunnyonnyole ffe abantu b'Entebbe ne Bussi lwaki fferi eno tekola. Omwogezi w'ekitongole Kiyunura Alani Sempeebwa ku lukomo lw'essimu ategeezezza nti kituufu ekidyeri kino kyali kyakwasibwa abantu wabula kyasangibwa nga kiri mu mbeera mbi nnyo nga bakyetaagamu akaseera okumaliriza okukiddaabiriza. Kyali kikadde twakiwummuza katube tukitereeze tukiteeke mu mbeera gye twagala kibeeremu. Omulimu ogwo gunaagwedde aye tunaabawulira puroguramu eddako. Sempeebwa agumizza abatuuze n'ategeeza nti essaawa yonna baakugenda okulambula omulimu guno we gutuuse balabe engeri gye bayinza okuyambamu abantu mu by'entambula. Ensonga kipaakinza era abakugu baffe badde bakikolako nga liyondera buli kisinga bbiri nange ndabirako nga bakikolako bakyaleeta patisi bagenda okulaba nga kibeera mu mbeera nnungi. Entambula y'oku mazzi naddala ey'ekidyeri eyamba nnyo abantu abakolera n'abawangaalira ku bizinga nga mu kiseera kino bafiirizibwa bya nsusso. Evelyn Nakyejwe ne Rachel Namuli, BBS Telefayina, Gambuuze.